Omukazi ankwanye omuntu aseko yaseka muzaala mu bwana abaale pulo muli bulungi mbadde nsaba mukole eddalo abatudde mu bagobewo bayimirire nabo babeere naffe si bwe kiri buli ali wano wabinyanyanyaanya ebyaddala naki ddamu ogikuba ey'amaanyi enye tugiwulire ng'ebbunda buli ali wano bade kati tubalaba vibes ezo muli bulungi buli ali wano alina emikono ebiri oli wabinyanyanyaanya teeka emikono ebiri mu bbanga buli ali wano gamba nti endongo y'ebinyanya yawamba wanika bwoti emikono mu bbanga ebiri kuba jamba bwoti kuba bwoti jamba emikono ebiri ejamba ziratone ne Suuna Ben obuganda bumanye nti nga twajja kuba jamba emirundi ebiri bwoti n'emikono ebiri essebo ojja kikakasa nti wikamu twajja ojja kikakasa nti wikamu twajja era n'abadije bekolere mwongere mubagambe nti bali abayaye bakuba ti abayaye bakola ki mutukubira ku njambo n'emikono ebiri bwoti ey'ebinyanyanyaanya tulina bweru naki mu ndongo y'ebiki ndongo y'ebinyanya bali kujja abaana beeka kiki naye mmwe naye mukakati kiki tusese teeka sanawula ndijaweta
bakubire ku jambo boti mbazira tone Suuna Ben. Mbazira tone Suuna Ben naki. Olwaleero olunaku lwa Omutaka Ssebwato naki. Baluwa bagamba Omutaka Ssebwato ajje. Kola boti jambo. Omutaka Ssebwato Julius. Gikube nga togijjayo. Buli ali wano njagala nti omwana w'Omusubi kyabagamba Omutaka Ssebwato naki. Kula jambo lene mikono ebiri nga togijjayo tulabe. Tulabeko naki. Kakati abaana beeka. Kale. Abaana beeka. Twongera okubeebaza okutuwagira. Amaanyi gaffe gatuli mu mmwe. Era bwe mutali teri ensonga yonna eyinza kubeera ng'etambula. Olunaku olwaleero ne gye tuyitayita batyo tubuuza nti nno ebinyaanya mubikubye naye mulina abaana be muleese. Ne tubagamba nti abaana be tuleese bangi. Naye tujja genda nga tubagirayo omwomu mpola bwe tumukola ki? Olunaku olwaleero ensonga etuleese tuzza bbanjulira omusajja bamuyita Omutaka Ssebwato Julius. Omwana ono bwe tutuusa mugira mufumbire mubaleetera ng'ayidde bulungi. Era Ssebwato Julius olwaleero agenda naye tukankabulamu mu ndongo mukkirize mugambe nti basajja mmwe mwaleese omwana weewaawo. Ssebwato Julius omuyita Ekikadde komanda akola ku Bukadde famma embutikizi n'olwobukulu bw'ensonga abassebo ne bajjabo awatali kumala budde bungi kubanga twagala Ssebwato atulageko kyalinawo olwaleero nga naffe Suuna Ben n'embazira tone nga naffe tugenda kubeera nga twenyigiramu ensonga eyake bulungi nnyo. Njagala twalambukisa guno bassebo ne bajjabo tubeere bassebo ne bajjabo nga tubanjulira Omutaka Ssebwato Julius naye nga tetunnaba kubeera nga tumwanjula. Ayina bakulu banne baayita koza lwava kiyise kiki Ekikadde experience naki.